songa y'abantu bana abafiiridwa ebintu byabwe abantu babadde nala byamaziga baagala compensating oba kuliyo lwe lulimi lwokkale basobola okutegeera compensation era njagala okutegeeza abatuwuliriza nti bakulembeze bannange naddala bakama baffe lop yasaze okuba nti tugenda kufuna lisiti yaabo bonna abafiiriddwa ebintu byabwe mukole ki tulabe nga tukitebulinga mu parliament kuba nti baliirirwa kuba president Museveni nawe okimanyi bulijjo tugezaako president Museveni yasalawo omwalo ogwo guzimbibwe minisita nakkiriza omwalo guzimbibwe ne prime minister nga tebagenze kutwala nsonga mu KCCA kulaba nti guyisibwa bagwevaluatinga gutandika okukolebwa mu mateeka. Ekyokubiri neewunya minisita era minisita yandibadde asirika minisita gw'okuvaayo n'owekwasa bakansala naye ng'ate walina n'obusobozi obugamba kino bakansala kye bakoze nkigaanyi kuba minisita muteekawo weebwe obuyinza bakansala bakola ki Buganda decision gyagamba nti bakansala bawaayo omwala kyesirabangako nti bakansala bannuupu kuba be basinga obungi be bawaayo ki ekyokusinga obungi tegeera nti owaddeyo nanti musalawo mwabasalawo palamenti wetubeerayo netugezaako okulwana ffenna kyetutikka tusalawo ekintu olukiiko kyemmanyi nti lwakkiriziganya okulaba nti gavumenti that's KCCA ekwatagana ne ba local investor ne investor okulaba nti wabeerawo ku developinga omwalo ogwo si mwalo ogwo n'emyala emirala guno nagwo mweguli nati si mwalo ogwo wabula emyala mu KCC kubanga gavumenti erina ssente kati ekyo nekireeta ono omugezigezi agamba nti nzikozesa opportunity mangu ye yaddukira n'owa president mugamba nti proposal yo nnungi era ya bwakatonda naye raba ekyobwakatonda kyekivuddemu sazze wano otugambye ekisinza okundeeta honorable otulaze essuubi nti gwe nakulira oludda oluvuganya n'abakulembeze abalala bava mu Kampala mugenda kukola initiative ey'okumanya abantu abafiiriziddwa ensonga muzitwale mu setteeserezo naye I remember owekitiibwa Medard Lubega Sseggona akakiiko kakubiriza Kakosase kaali ku mulimu ogw'okunoonyereza ku mwalo ogwo era omulundi ogwasembayo kayita omukyala Zahara Ruyulika kayita abakulu abakulu ekitongole Kampala Capital City Authority kayita omukulu Amisi Kiggundu olunaku lwe kaali kalina okukola omulimu gwako ebbaluwa yava eri akulira setteeserezo ng'ayimiriza akakiiko kano n'alagira akakiiko akaliko Dani Kimosho n'alagira omukulu omubaka wa Mityana Nsegumire Kibedi n'abalala okusobola okulaba kyekikuleetera okulowooza nti paalamenti eno kuba bannansi bwe bakimanyi nti paalamenti yayimiriza enteekateeka y'akakiiko Kakosase ali katandise omulimu akati lwaki mulina essuubi nti paalamenti egenda kuyamba mu nteekateeka eno ekyo tukimanyi eno bano be bazimba ekonome Mwami Museveni bazize sinakulirira bazize bagaba ssente ne bagabira abayimbi ne bagabira abagundi abagagga kakati bano bannayuganda abafiiriddwa ebintu byabwe nga byavudde ku bulagajjavu era tetugenda kukomaawo naye tugendagenda ne mu kooti tugendagenda mu kooti mukole ki tuwaabire gavumenti kubanga wosoma etteeka nali nsoma construction law wosoma etteeka libayita torts law obulagajjavu musango obuki obulagajjavu era nali nkikozesezaako naawe gwe wenyini ng'owulira era wakimanya nti omukyala yagwa mwala ennakawa nagamba nakiteeka ku KCCA ndi be baamusse nze mwenyini nenkiteeka kuki
ku KCC nti bamusse kati ku mbeera eno y'abasuubuzi anti nzija ne baŋŋamba nti ki ekiraga nti ffe twamusse yaluwa ne ŋŋenda ku poliisi ne bandaga mu kamera ng'omukazi agwamu naye omulambo gagukoze eki gutubuze ne nnoonya omulambo emyezi 7 nagufuna nga nze nkola ki ngufuna sassa mukono ne nkibateekako nti omulambo guguno mwe mwamusse era bamuliyirira twagenda mu kooti ne bagamba nti tutesize ebweru famire nenjirekayo netesize ebweru its negligence this was human induced okuvira ddala ku president Museveni eyawa obuyinza okugaba omwalo ogwo guzimbibweko ne batagenda kukola kyetaagisa minisita n'atakola kyetaagisa KCCA n'etakola kyetaagisa. It is negligence. It was a human induced disaster nti balina okwansalinga emisango tetusobola kukkiriza bantu kufiirwa bwe tutyo nga bano bayinaayina ng'ate bakwata ssente z'omuwomusolo bazigabira kesi gye mutwala mu kkooti mugenda ku loopaani gavumenti yezimbyeko lopa gavumenti nze ku lwange lopa gavumenti yeyina ssente yamuwa olukusa gavumenti KCC gavumenti oyina duty nga KCCA wetuba tukola approvals eza plan KCCA evunaanyizibwa efuna ne ssente otega building fees ezo si za bwereere zikozesebwa abakozi ba KCCA ogenda okuinspecting ekizimbe kakati ono azimba ate nga mumutunuulidde obuvunaanyizibwa oba okutunuulira ebizimbe engeri gye bizimbibwamu bwina KCCA mubadde luddawa nakitolopa mugagga naye agenda kugira mwagiramu awo ne KCCA nze nkwata bali abalina ssente bamugira bemanyi nti balina potential eriirira abantu wetugenda okutandikira ebintu bino bigenda twala process nini omanyi kooti za Uganda kiyinza twala emyezi ena njagala okutegeeza abalamuzi baffe nti kino kirituuka ku ggwe kirituuka ku mwana wo we munaakeerera ensonga eno mujja kuba musse eggwanga twagala justice egabibwe mangu abantu beyongereyo nalabye abantu abakaba amaziga waliwo omusajja omu yabadde ku mbaata ekigambo mbaata okimanyi nti olira buwulizi mbaata kwegenda okufuna looni va musajja munno n'agamba nti ekizimbe kyo wandika wano nkuwoze $2,000,000 naye ekizimbe okinguzizza actually taguzizza kizimbe naye endagano gyemukoze eki gyemukoze nti nguze ekizimbe kyo naye nga mpadde $1,000,000 ebyo ekizimbe kya $2,000,000,000 eyo gye bayita embaata kati abamu babadde ku mbaata naali yabwe yaweddewo gavumenti tugisirikirire nedda naye tukkirize nti nammwe abakulembeze abalonde mu kibuga Kampala